po jako akawuwo. Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde Joseph Mayanja bangi gwe bamanyi nga Jose Chameleone lwe yali ateeseteese okuggulawo yafeesi ye mu butongole wabula ng'ono yalemererwa olwa poliisi eyagumbulula abawagizi be nga gye byaggwera yali tiyagaasi ko n'okunyoolagana. Enteekateeka zaali ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tusiteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omukisa tegutuweereddwa. Kyaddaaki olunaku olwaleero Joseph Mayanja aguddewo yafeesi ye ku luguudo Balintuma ng'eno nno mwagenda okunoonyeza akalulu k'ekifo ky'obwa Lord Mayor kye yeegwanyiza. Naye nze nga Ssaabalwanyi nga bwe nabagambye dda nti nze bampita Mr. Solutions. Era olunaku lwaleero tuliwa. Mu kwogera kwe Joseph Mayanja avumiridde ebikolwa bya poliisi bye yayolesa Ssabbiiti ewedde n'emulemesa okuggulawo ofiisi ye ng'eyita mu kubakubamu omukka ogubalagala n'amasasi kyagambye nti kityoboola eddembe ly'obuntu. Tiyagaasi twamulya era tuba tugenda mumulya tetugenda kuva ku ki ku nsonga nayadde ku mulamwa. Wano wetugenda okusibuka nga tutandika olugendo lwaffe. Chameleone agamba nti ekikolwa kino ekyakolebwa kyoleka ettima ery'obutamwagaliza kubeera Lord Mayor wa kibuga Kampala. Ofiisi eno erokiwa nga mmaze ebbanga lya mwaka mulamba nga nasala okwimya n'omuntu wa bulijjo omuntu anyigirizibwa nga nebakusajja anyigirizibwa. Ebibuuzo bijja kuba bingi naye sinze yasooka. Otudambi butebe bawandikibwa abasajja abawandika ebitabo bitukiririzaamu tulinayo chapter yayogera ku mwana yabeewa kitawe nga mugagga nnyo n'awanganguka n'ensi. Joseph Mayanja akakasizza abawagizi be nga bw'agenda okubaweereza ng'asinziira mu kibiina ki National NUP platform ng'asuubizza obutakyabulira ebbanga lyonna obutadda mabega. Bwekituuse mu ggwanga lyaffe gwe mulungu ejja okusembayo okwegaana ensonga ekolazima njagala kwenyumiriza gye ndi okusinga okwegaana gye nava. Buli gwali mulimu nengukola nga boda bwovuga omuntu tomanyi wa UPC oba wa DP oba wa NRM tomanyi wa MUP oba yava kutta muntu wabula n'omuvuga ng'okola omuki ogwo mulimu gwakola ki nenzire waffe waka bakama bange ndinakomawo eka waffe. Ono asabye bannayuganda okulonda abakulembeze abagenda okubaweereza n'omutima gumu awatali kubagulirira na nsimbi. Mbeegayiridde mulonde abakulembeze abagenda okubaweereza. Abakulembeze agenda okujja akuleetera ssente oyo ali mukusaba mulimu gwagenda kwekola ki kwekusa omukulembeze ajja nagandi nkusaba kaluluko mwetegereze bw'aba bamukulembeze bulungi mukwasa kaluluko. Babavubuka abasabye okuweereza eggwanga lyabwe ng'abakulembeze bw'agambye nti buno buva eri Katonda. Ofiisi eno kiggudde essaawa zino nga bwe twalyagadde okiggula n'okusingawo naye kya mukisa nnyo bannakyeyagaliza abantu bamisiyuzibwa obuyinza bagiwagana saluuti ku luli. Tiyagaasi twamulya era tuba tugenda mumulya tetugenda kuva ku ki ku nsonga nayadde ku mulamwa. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sanze tiyagaasi anyooka era nga ne wenjogera nze kennyini nnyo